Otyo muliza wa Prime Radio njagala okutwala omukisa guno okwanirizaako mu kaseera kano mu ngeri y'enjawulo. Olwaleero ennaku z'omwezi zimaze okuwera 22 mu mwezi guno ogwa Julayi. Tera okubajjukiza ntugutwala. Mukama atukoze bulungi kubanga kutundu ogw'omwaka tumaze okugutambulamu. Dakiika zimaze okuwera 6 zendabye 7 zimaze okuyita ku ssaawa zino 4. Oli mu programu Basajja Ngabo. Programu eno esoosowaza omusajja n'omwana ow'obulenzi naye nga eyogera gye tuli ffenna. Maama bw'obanga gw'oli okumpi, omukyala bw'obanga gw'oli okumpi, njagala ompitire omwami asembere oba omwana ow'obulenzi kubanga programu eno esoosowaza oyo. Programu eno ekyusibwako aba Kampala School of Paramedicals awamu ne Giant Agro Engines be sponsors baffe, so nga ate era ne South Kampala Zone ekitongole ky'abaami. Ssentongo Moses nze ndi emabega w'omuzindaalo okwanjulira programu eno era amanyi nti Mukama atukoze bulungi asobodde okutugatta. Munsikirize nkutuuseeko ensonga 2. Esooka twagala okwebaza Mukama nti tuli mu nteekateeka ya Nakazadde. Wiiki eno tutambula ne Maganjo era batukoze obulungi bwa kitalo. Bwetwogera Nakazadde tugamba abantu abo abalowooza ne bagamba nti tubeere n'omukutu oguyitibwa Prime Radio. Twagala okwebaza ab'e Maganjo okuyita mu programu zino zonna basobodde okutambula naffe. Era fino n'omukisa nti ne mu programu eno eya Basajja Ngabo tulina omukulu omugenyi okuva e Maganjo era ngenda kumbanjulira amangu ddala. Njagala kubategeeza ensonga endala. Wabaddewo enteekateeka mu Central Uganda Conference awamu ne mu North Buganda awamu ne mu East Buganda n'eri mu West Buganda ng'ensonga egenda mu maaso kaakati yagammere. Bassebo ne bannyabo ekiri mu bigambo ky'ensonga y'enkuŋŋaana zino ez'ensiisira. Prime Radio yatudde nerowooza nti kya nsonga okujjukiza ensonga eno. Nzikiriza babaddeko ku radio eno akalankatandisa okuyita nange kankiddemu nkiggumize. Waliwo ka promotion akateekebwateekebwa buli kanisa oba buli district egenda okukola ka meeting jangu olange ne Prime Radio. Ensimbi zisalibwa mu ngeri gy'otoyinza kutegeera. Ajja n'akalanga ako konna ogenda kuba ng'osasula $30,000 ofune ebirango emirundi 3 buli lunaku nga kuliko n'ekirango ng'enteekateeka eno kyaffe. Munsikirize eyo district terema okujja okutegeeza abantu ku ka meeting. Aba production bakulindiridde tutegeeza ani agenda okukulembera ka meeting, baani abatesitesi n'ebintu ebifaanako bwe bityo. Mu nteekateeka esaliddwako ensimbi mu ngeri ya promotion $30,000 omwezi gwonna oba wiiki 3 z'onooba ogenda okulangira. Ekintu ekyo kitandise olunaku lwaleero. So eyo gy'oli nga gw'owulidde omwami tegeeza abatesitesi ba ka meeting waliwo ka promotion Prime Radio keruwadde. Njagala okwebaza ate mu ngeri enjawulo aba South Kampala Zone ntegeddeko bangi mu South Kampala Zone abakulembeze abagenda okulembera ka meeting basajja. Lolekya abasajja ntumiddwa obukulembeze bw'abaami okubajjukiza nti tutwale obuvunaanyizibwa. Basajja Ngabo buli ekijja kitomera ate bwe tuba nga ffe tuyingiddemu okukulembera. Nsaba tutwalire ddala ensonga eyo n'amaanyi. Makinde gye ntegeddeko nti kigenda kukulemberwa abaami. Aba South Kampala Zone nja kubasaba ku mulundi ogujja nja kuboogerako bonna ka meeting ezigenda okukulemberwa abaami. Nsaba Mukama basobozese ate n'obuvunaanyizibwa buno tubutwale. Leero tulina omukisa nti obudde twagala kubukwata songa tulina ekyokuyiga. Muli nabagamba ntugenda
kwogera nnyo ku bigambo ebisobola okwongera okuzuukusa kuyite okuzzaamu amaanyi okusitula omwami okusobola okutwala obuvunaanyizibwa. Era ng'omwezi guno twali tugutegese twogere ku money matters, ku bintu ebikwatagana ne ssente, lupiiya, kaasi n'ebigambo ebirala byasobola okuteekako. Nina omukisa okutegeeza nti nkyazizza omukadde w'ekkanisa, omukadde wa Ssajja. Mukadde wa Ssajja ono Loni, mukadde w'e Kabaganda. Ndi mutuufu? Kabaganda y'emu ku church board eziri mu Maganjo. Ono si mutene kubanga musajja muyivu, inginiya mulamba, naye nga musaveya. Waliwo abamanyi ebyabasaveya, muli bakonte surveyors, mulimu abagenda, naye waliwo ono inginiya saveya. Si nsonga ntono eyo kubanga akola emirimu mingi, emirimu egy'enjawulo gy'akola, akola ne kampani eyitibwa Maltax, so nga ate naye alina emirimu egye gy'atambuza professional mu egyo, so nga ate ekirala ekyasinza okututwalayo abamanyi Kagoma Community Sacco, ono ye ssentebe. Kyogera ku kintu sikyawulira obuwulizi, sikyasomya obusomi, naye kyalimu. Kati n'oyo gwe tugenda okwogera, gwe njagala okubanjulira, era njagala okutwala omukisa guno okumusaba ababuuzeeko ndyoke mbaleetera ensonga. Ssebo mukadde wange Loni wa Ssajja, nsaba obuuze ku muwuliza Prime Radio. Yewaawo abawuliza Prime Radio mwenna balamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale gye mutuusaako engalo abaami ngeri y'enjawulo kubanga eno puroguramu yaffe Basajja Ngabo buli kimu kitomera ffe ate mbalamusizaako mu ngeri y'enjawulo. Mwebale kuwuliriza. Weewaawo tweyanziza tweyanzege ensonga gye twogerako ya siringisi. Abaagalwa manyi nti abaali naffe ku mulundi oguwedde twagala okulamusaako ku mukadde waffe Nkata James, twali naye etwogera ku bintu bingi, naye ng'omusajja ekintu ekikwatagana n'okuba ng'okusobola okubeera omukulembeze mu maka. Yakola emphasis nene nnyo ku bukulu bw'okuba ng'osobola okuzimba. Naye mwalimu ekibuuzo nti osobola kikola otya wakati mu bintu ebikolebwa ebingi, akasente okakuŋŋaanya otya? Era ensonga lwaki ku mulundi guno ssebo mukadde wange twagala okwogera ku nsonga ekwatagana n'okutereka. Wow. Saving. Yes, sir. Kaakati awo we wali akanyamberege kubanga okutereka kyeki okusooka mukadde wange? Neyanza nnyo omukulu Ssentoko. Okutereka kintu kikulu nnyo mu bulamu naddala ffe abaami. Era omuntu waligambye nti okutereka kitegeeza ofunye ensimbi omaze okusaasaanya ezisigalawo ezo okola ki ozisse ebbali oba okugamba nti ofisi ekyo okweterekera okwefisizaawo ekintu olw'ensonga ez'enjawulo ezizo oba ez'abalala. Kigazi nti kiyinza okuba kikwata ku ggwe ssekinoomu, family, community n'eggwanga lyonna. So okutereka mu bufunze kwe kulaba nti maze okuyingiza. Omaze okuyingiza? Nzirabyeko. Nzirabyeko nga wogambye money economy. Nzirabyeko n'ezijjako ezo zenjagala okubeera nga zinunula kinunula savior. Saving kyekivaamu ekigambo savior. Nti senga baawo obwetaavu ani zinunula wange omunaku mu kiseera ekyo. So mu bufunze nyizo gamba ekyo ekigenda okununula kyekituyita saving. Mukadde wange bw'onyinyonnyola bw'otyo ensonga eba evaayo. Weewaawo. Abasajja abakyala be basinga
okumanyibwa nnyo mu bintu bino ebyokutereka abakwata ku kameeza n'agenda basomesa ne bagenda ng'aterekako mpolampola okugenda okukakana akawezi kituufu nnyo naye n'omusajja eno nsonga nkukunavu alina ogirowoozaako kakati mukulu Ssentongo olw'okuba agambye nti omwami buli kintu kitomera ani kitomera ggwe ng'omukyala tanaba kujjayo kake ku luwuzi asooka kujja wuwo n'agamba ssebo tewaliwo muki munnyo omala mugamba nti guliwo n'alyoka ajja kuki kuyiye naye ki kyetugezaako gamba nti abaami nga bw'ogambye ensonga eno ey'okutereka oluusi twesulira gwaki wanaggamba lwaki era lwaki olowooze ensonga eno twefulayo naggamba nti ebiseera ebisinga tugenda ne tulowooza byabakyala ebyo era ogenda okwetaaga nze experience yange gyendabye mu bintu bino ebyokutereka nti biggest percentage esinga bakyala be bagikola ki empisa y'okutereka teri mu baami from experience abaami ebiseera ebisinga bajja baagala sente kwewola beewozi naye sibateresi ne beerabira nti nezibajja okwewola wali abazikola ki abazitereka wali abeerumya so kyobola nti no omwami lwaki yali badde atereka nti waliwo ekiseera bwe kituuka nga omwami naawe kikakatako kubanga ensimbi ng'omukyala waziterese nakyo kikola ki zikaza kyenyinza okugamba nti abaami olw'okuba ebiseera tulowooza nti tetukkiriza nnyo mu power of small money tulowooza nti agamaanyi gesente ntini tulowooza nti mala kukwata kakadde oba sente nnyingi ndyoke nkole ki ndyoke mpune wenzisa era tulowooza era tulogama obwo buntu bwabaki bw'abakyala be baterekatereka naye ng'ate kikulu nnyo kubanga gye buva ne gye bujja tomanya bire byamuki byamaaso leero oyinza okuba olina naye enkere omulimu ne gukola ki ne guggwawo ekyamazima ng'obadde bulungi ng'otambula bulungi ng'era olowooza abaami tulimu ekintu tulinga ng'abavubi ennyanja tekola ki tekalira tulowooza essaawa yonna tugenda kukola ki tugenda kufuna tugenda kuvuba kakati ekyo kireesa obuzibu nnyo ogenda okwesanga abakyala olw'okuba bo balina eri empisa kalica empisa eyo njala kutegeeza ng'oluusi gwe yali amusinga ne ssente gye tugenda okumekereza nga ye kati yakola ki yalina mu nsawo lwaki gwe empisa togikola ki togirina ensonga endala gye nnyinza okugamba nti abamu tulinamu ka overspending oba tuyinza kagamba tutya okusaasaanya ekisusse oluusi status zaffe mwe tuwangaalira oli ali ku mulyawo nina okulya emmere ya mutwalo banda batya nga n'emmere ya 5 oba 3 kasetasi omuntu oluusi gyatuukamu abamu gyetukulidde peer pressure bakinywi olina ekinywi oyagala naawe oje muki kinywi kyo abamu kati njogera ku bano twagala okucommandinga respect okulaga nti ndi muki ze musajja obuntu butono nnyo obuntu butono nnyo tubumala kati neweerabira ennyingi zaayo kubanga omuntu atereka yategeera ennyingi zaaye weekola ki bwefaanana njaga kutegeeza mwami Ssentongo wano mu nsi okutereka sigamba nti olina kubanga oli teri atalina kiŋŋamba teri atasobola kukola ki kutereka kubanga n'akatono ako osobola okaterekako kyetutya empisa kati ffe mu baami ntono so sometimes kijja nti olw'okuba omwami alowooza ni mwami n'asaasaanya nga teyali badde ki asaasaanya tutuuka mu mikolo niwe mwami Ssentongo nga waddeyo $5,000 nogamba embaga ey'omuoluganda ku kyalo eyo tugenze okoze otya
okoze otya muganda wange kugamba ne bakusema nja kuleeta 10 naye nga tasuse kuleka ku eri atola kuki kuziyali badde yeterekera n'asaasanya kyatakoze kyatiriga. So waliwo kyetulowooza abaami kye tulina okutuukako. Nzijaga kutegeeza gye buva ne gye budda gye buva omwami ne oba oli ku kitanda ng'olwadde mwami Ssentongo tebajja kumanya nti okoze ki biiru ejja era nga gwolina ogikola ki naye amasannyalaze bagikuleetera nga oli ku kitanda ne bagamba muno munaye ng'ate bamanyi omaze wiiki namba tokola ki ng'oli bubi tokola ne bagamba amasannyalaze gaweddeko ate omwami gw'atalinaayo nfisiyo ogenda kubeerawo otya kino nno kigazi kino. So programu eno nnungi nnyo njaga kwebaza nti okuyita mu management ya primary ogisaawo tuzukusafu abaki abaami tuve mu bintu by'olusaawo abantu batugiseeko ffe ng'abaami lwaki. For example, let me give you an experience. Bino myogera ne with experience. Musako jeni munga kya person. Abakyala basengamu obungi. Abami tuli baki? Batono. Nino ogamba abami. Omwami ajja ayagala school fees nomubuuza naye olirayo ku ssente ezenkalaki. Atakola ki? Talina. Era ogenda okwesanga olaba family nga families omwami n'omukyala ogenda okwesanga omukyala agamba temugamba omwami omukyala nga alina akasendeke niyo omwami nga takola ki talina ye zaafuna zonna zikola ki webuuzemu omukyala afuna ez'akameeza ajja ate okubeera nga afisaako kiri mu plan kiri mpisa ye tino yeetegekera ebyomuki ebyomu maaso. So awo ennyini abaami waliwo wano okuzuukuka njaga kutegeeza tuve mu bintu by'olusaago kubanga ensi gyegenda tomanyi byankya nze tali ogamba bannaye ekiriwo kati kwata embeera nga weekola ki bweri tolinda byankya leero wooli tomanya kitegese. So ali ku program tuli ku program basajja ngabo era agobadde owulira oba gowulira simulala wabula ye mukulu wasajja yoni ng'ayogera ku nsonga eyitibwa okutereka kintu ekirina okubeera mu birungo by'olina bwe twogera ku kya ssente. Abadde ng'ayogera ng'agamba nti abasajja tuyinza okuba nga empisa eno tetugyemanyiziza. Ekigendero kya puroguramu eno kwe kwongera okukwatako muganda wange gwali ebusula. Njogera ku muganda wange ali Emitiana owulire ensonga eno nti ng'omusajja oteekwa okuba nga osobola okutandika okuyiga engeri y'okuba nga osobola okutereka. Tuli ku nsonga nti abasajja kibagwanidde kibakakatako sebo obadde okyayongera nti abasajja kitukakatako okubeera nga tutereka. Yakutegeeza nti abasajja ebiseera ebisinga tulowooza nnyo mu investment which is not bad okusiga era tulowooza nnyo buli wensiga wengenda okukola ki okufuna sente z'omusajja era oli agamaze sente zange zituulaawo oba kitegeera zibeera unemployed era agamba sente zange zituulaawo naye tubuuza ddi woosiga naki kyokola ki kyosigamu. Abasajja basinga tuguddemu nga tusize naye tuinvestinga naye nga tusize kola ki kweteekateeka noyingira business nga business yali yeetaaga obukadde nga 10 okubeera nga obeera nga ogisasiteninga naye olw'okuba nti wa papa noyingira mu kintu kyotomaze kukola ki kuyingiramu bulungi novaamu. Abamu ne tuyingira business nga twewoze buki bwewozi olugira woti nosawa wano ofunye milioni 5 endala nozijja muki mu loan tonakuyiga business school fees kyalimu biki kwegamba investment si mubi tetugamba nino investment si mubi okubeera nga tuya naye ekirowoozo ekyo kulowooza nti nno sente zange tezisobola kugwera ffe kyetugamba abasajja tubeere ne plan beera nenteekateeka omanyiddi wokola ki wookola ebintu tekirinaamu nsonga yonna musajja kugamba nti no kansooke ntereke kino ntuuke ku target ya waliwo abantu
wejje wegendeze abakyala bagula emmotoka yo lusinga zivudde ku saving yawo ngolusi newaka omwami tatadde ku kikwade kiki ekikumi naye nga akoze eki yeerumiza okutereka kulimu okwerumya abo njagala okubuuliza newankubadde otutteko mu maaso kakati twogera ku gwe abadde asobola okulaba atunuulira ebintu bino nga tobitunuulira kuva mu bitabo naye practically mulina ensonga z'oyinza okugamba nti zino ziremesezza abasajja okutereka mulina ngeri gye mugobereddemu ne mugamba nti okusinziira ku kino abakyala ebasinga okutereka lwaki abaami tebatereka tuyinza okumanya ensonga ezo lwaki ekiremesezza abasajja okutereka obuuli awo bwe tunaanogera ekiddagala programu basajja nga bijja kubanga erina bwekonawo ensonga esooka lwaki abasajja tetutereka nnyo abasajja oluusi tutya okutya olwo batidde ki kuteeka sente zaabwe mu ssako si kuzisa tetugane nti zisa mu ssako nozisa mu bbanka gwebuze bameka balizina mu bbanka gavumenti erina institutions abantu basobola okukola ki okutereka naye tutya okutya era gye wegendereze abakyala bo ebintu ebibakulaakulanya babingiramu maki mangu wewe kino ekyokutya nti abasajja tutya okubbibwa ekirala tulwawo okusalawo tulwawo okola ki okusalawo ekintu tukirowoolezaako ate no amagezi nga omukyala yagakuwadde luba lutalo omukyala nga yagakuwadde amagezi olabanga olwokuba tulingabo ogamba kakati omukyala ampaatya ki amagezi so niweesanga ekintu ekyali batutte maaso kugeza ng'amaka ng'okikoze eki ng'okivuddeko mulimu okutya ogambye n'okulwawo okusalawo ekirala kali ke twayogeddeko nti okutereka kwa kitonde kiri nti balabanga ekyabakyala balabanga ekyabakyala balabanga bajja kubanga bagoberedde empisa ez'ekikyala very good ekirala patience obugumiikiriza asajja tetubaki bagumiikiriza twagala kusiga obugumiikiriza mu basajja bali ku program basajja nga esebo obugumiikiriza mu basajja tetulina okwewaayo ne twerumya batono nnyo ababulina sigamba nti bonna ffenna tetubulina naye abasinga tekola ki tetubulina olw'okuba nti babakyala naturally basobola okugumiikiriza neyeerumya ffe tubeerawo ne tugamba mukama yakola ki yamanyi ebiseera ebisinga tulowooza nnyo ekya future ekyo twagala nnyo okulowooza waliwo mentality endala kyenjagala okugamba nti kiri kyenagambyeko nti wembeera nfuna ssente fe abasajja tetulowooza nnyo nti enkeera kisobola okuggwaawo kino nefakiti nange nali nkirina naye nga embeera esobola okukyuka so fe ebiseera ebisinga ffe ebiseera ebyakazigizigi tubirowoozaako era egamba wetolowooza ku biseera byaki wali wabi tulowooza birungi biki byereere awo fe tulowooza bukimu kinagenda buki bulungi nga we tukiteeseteese tetulowoozaayo that in case this one happens so kyenyiza ogamba nti abasajja ku mulembe guno naffe tulina okusokuka tulina okuvaawo kubanga buli ekijja kitomeraye mukadde wange waliwo kameseji wano kenfunye n'okuseka nenseka mukama wange obubaka butuuse angambye nti omukulu mugambe nti lwaki tetusobola kusevinga kubanga ensimbi nga bwe zijja amukyala yakake kajja luvannyuma naye ye buli akagwawo kalina okubanga kalina okukola kati si kalijja bukalijja omusajja buli akayiikawo ke kalina okukola awo kankogereko omusajja buli akagwawo kalina okukola kituufu naye tulina control for example omukyala asobola
list basozi kuwa list basozi kuwa. In fact, let's learn to how to manage funds. So gamba kino sigenda kikola kino sigenda kikola kino sigenda kino kirindeko tumalo okola kino. Olusi excitement yo kwagala ndoze aba weakness yafu yo kwagala okusanyusa ekitonde kiri. Buli kye kisaba n'okola ki ne tukiwaayo. But at the end of the day kino kyogambye oli agamba walolo njogere gamba nti buli successful any entity which is successful kitegeeza ogitumya ekitongole kisobola okukulakulana weba family musajja watunuulira webera kanisa batunya kanisa engeri gyefaanana abasajja baamu bafaanana batya weba district weli baggwanga okulakulana kwali kufaanana nya baki abasajja kitegeeza abasajja tetulina kubeera nga bagamba nti after all zenfunye zonna wezikola ki wezigenda lero mugamba lero tufunye 10 lero zikola ki nezino zakufissa kutereka kugamba nakyo tenkibeera nga it's one of the it's a requirement nitumanya nti it's a requirement nono nayaza ne bano tusaasanye nayo n'amanya nti ekyo nakyo kiri part kwa agenda kino okubeerako naye kati obuzibwe tulina bo kasaagireeta eriawo ogikiryalinga ate teggwayo ajja kuleeta ki endala. So demands zisa kuggwawo mwami Ssentongo. Demands ever ziggwawo. Njaga kutegeeza buli weeyongera okufuna sente n'ebizibu okola ki okujja ebizibu sente zo n'ebizibu obuki okujja. So kyetwali gavumenti twalibadde tulina that culture empisa nebeerawo nti you don't spend all what you get because kiti kyogambye mukadde kyayogerako omusajja alina okuzimba ki ekisulo kyewaka oba wasula kakati onoobeera otya nga ekyamazima totaddeewo mu ngeri yonna eyinza kutwala kutereka kugenda mu maaso. So ebintu ebisinga bino ebya deals nti nkikubye abamu tulowooza ngenda kikuba era ojja kwesanga nnyo nga abasinga tulowooza mu bwongo bwaffe ngenda kufuna sente nga zikola ki nga ziwera wezinaawera wenja okukola ki wenja okukola kino omuntu n'abeera nga takulaakulana. Lwaki? Kubanga alemedde okubeeramu n'empisa eyo alinda waanaakikuba. Era njaga kutegeeza mwami Ssentongo abasajja bangi bagenze nnyo mu bufere mu corruption asinga lwaki? Kubanga buli obeera nga tolina sente mu nsawo okimanyi nti olowooza nnyo nga tolina any hope olowooza nnyo mu kufuna amangu. So kyetugamba nti buli obeera nga tolina kyolina back and mind kubanga omuntu alina safety, that is safety already nina assurance nina kyenina kitegeeza sigenda kululunkana ngenda kubeera mu proper ne buli wembera nga sina kyenina nga ndowooza kukutula bukutuzi kusaawa eyo nfune ekyesikola ki kyesina olusi tuvudde ne kumulamwa ne tugenda ku bintu ebitali birungi ebinzo tujja mu mbeera zaffe nga abakristaayo. Abakyala sibe bavunaanyizibwa ku bintu ebigenda mu maaso buli kivunaanyizibwa kiri ku musajja akasente ne kagenda. Ekintu soko kyagadde okufaanana nakiri mukadde wange njagala okutubulyako katono nnyo bwe tugamba okutereka tuterekawa. Okay, bwe tugamba okutereka tuterekawa kati kino kigazi kubanga batugambye oyinza okubanga oyogera olwokubanga tulina Kagoma Community Sacco ne twalowooza nti any eligible entity oba entity zonna ezikwata ku byensimbi tusobola ziterekamu eziri qualifying mu constitution yaffe ya Uganda. Tulina zitiers ez'enjawulo, commercial banks, tulina microfinances, tulina zi SACCOs n'ebirala. Twalyagadde nnyo muntu kubeera kutereka kuli okwedda okukusima obunnya muki ewaka
omusajja abamu obeera ono kooti bakusaba sente n'ozijja eno n'okwata eno oti ozitereka mu empale weba bagitutte kugamba tubeere nga tuli professional. Lwaki buli sente wezikubeera okumpi kyamunyo zikola ki ozisaasaanya. Kati mukadde wange